omu ku bo Honorable Lumu yakwata n'essimu yange n'asoma agreement yonna ng'ekyali fresh, namulabye yeegaana. Naye ebyo by'ebyobufuzi. Na briefinga management committee akakiiko ak'abantu 11 aka DP. Era nbeebaza nnyo kubanga kino ekintu tekyaliikinze. Bannayuganda mutwesiganga aba DP. Mwaka gumu mulamba nga tewali leakage nakamu, tiwaliwo kino ekigenda mu maaso. Management committee erimu abakulembeze ab'oku ntikko. N'olwekyo nze nakola kye nali nteekwa okukola, okugobera strategic plan, okwebuuza ku bantu abakulu mu kibiina n'ebweru w'ekibiina, abazungu be bayita aba stakeholders. Naye olw'okubanga ndi Norbert Mao, abantu bavudde ku ntegeeragano eno eri mu buwandiike kati boogera ku Norbert Mao, kuba debate zonna ziri ku Norbert Mao. Bagamba kambe kawaase tekagwako masanda, era oyo ye Norbert Mao. Mu DP nze ndi Nkokonjeru. Nkokonjeru yeeyoleka Kamunye. Ebyo byonna tebintiisa, kubanga mpulira amaloboozi b'abasajja 8 abatandika Democratic Party nga bagamba Norbert Mao totya. Amaloboozi agali ku mikutu ku radio nago nga wuliriza, naye mpulira eddoboozi lya Benedicto Kiwanuka gali ngamba Norbert Mao kyokoze kiri riske, naye tofaayo, beera nga nze, beera sadaaka, naye Uganda esigale nga nnamu.